ayagala okujja. Olunaku olwaleero lwatuuse nga luzibuzibu. Lwatuuse nga luzibuzibu. Ebyatutuuseko mwenna mwabitegedde. Mukadde waffe omulungi bulijjo bwe tusuusuuta. Zuuna Beni mutabani wa mukyala Kayondo. Mukama Katonda yamutuggyeko sabbiiti eno. Kibi nnyo. Twatudde ne tusalawo ne tugamba nti n'ekigulu kyaffe tetukisazaamu. Tukyeyambisa okujaguza emyaka 7 Mukama Katonda gy'amuwadde ku nsi. Era abaana ba maama mbategeeza nti olunaku olwaleero kulwa mukadde waffe maama waffe mukyala Kayondo tugenda kujaguza emyaka gye 7 Mukama Katonda gy'amuwadde egy'obulamu. Olwaleero nga tudigida waliwo ababadde bagamba Suuna Beni asobola okuba ebidongo. Njagala mubeere ng'abajulizi mu benca mubagambe nti akasajja kaatukubye disiko. Muli bulungi munadigida ije masiko wewao ije masiko waniko omukono obuganda bukolera bulungi ono omusajja ndije masiko bwe twayiriba ffenna okuviira ddala e Masaka n'okutuusa kati tukyali Butoola. Agambye nti no tayinza kundekerera alina okubaawo ku Makutane Nansana nga tuliwo ffenna nga tujaguza. Olakola webale nnyo masiko muganda wange. Banange muli bulungi naki Suuna Beni mbasira tone naki webale kujja nze bampita DJ Masiko e Uganda 40x40 Salongo naki banange nange nina ekivulu kibayo buli mwaka ekyotera kya nnaku z'omwezi nga 3 ogwokutaano kirimu endongo 10 kirimu disiko 10 nga 3 zonna z'omanyi sinza lazima nebwa buli gy'omanyi gyeri nga 3 gwakutaano kyotera kasambya mu kisaawe. Ate banaye ku boxingidde mujjanga ku biici wali enabyewanga bagiyita Maskorena biici. Eyo tubaayo Suuna abaayo Mazira abaayo ne tukyankalanya buli kimu. Olwaleero teri kungubaga. Weewaawo twakaabya amazira gonna twagamazeeyo. Olwaleero tugenda kujaguza legasi ya mukyala Kayondo naki. Njagala tukole bwe tuti buli ali wano ng'ogamba bayaayi mmwe nazze kulwamwe tuli bandongo ya binyanya baatugeregadde ebbanga ddene. Sokotera emikono ebiri bwoti mu bbanga. Kola bwoti jamba mukyala Kayondo gyali agirabe. Kubanga gyali atulengera naki. Uwa bwoti mu bbanga bwoti. Kati kola bwoti tulabe bwoti Sabata bwoti. Wow, muliyo mutya batulaba bagamba ki? Masaka tovuddeyo. Tukomyewo leero. Ate era tuddayo. Eriyo ebitaateredde.
Ekivulu kino omulabi ali ayinza okwebuuza era lwaki mwambadde bwe muti? Twambadde bwe tutyo olunaku olwaleero era ndowooza ebigambo ebiriko mubiraba babiraba bano celebrating the 70 years of Mukyala Kayondo. Mukyala Kayondo ye mukadde waffe yakatuva ku maaso gy'oli abalamu. Mukadde waffe yafa alina emyaka 7 kama yamutujiddeko kakati ate n'agenda afiira mu kaseera ke twali twateekateekera ekivulu okumala ebbanga eddene. Abali bategeseko ku bivulu mukimanyi nti oteeka mu kivulu ebibyo byonna, omala okuteekamu ebibyo byonna ne weewola nayo, ne weewola n'okwewola ng'olaba waliwo ebiganye ng'oluusi obusobozi bwe tebukoze eki nga tebumala. Kati mukadde waffe ate n'agenda tugendako mu kaseera kano. Empawa nno ne zitandika ne tugamba abange kintu tukirekeyo tukijjeyo. Ffe ne tukeera ne tusalawo ne tugamba nti ekintu tukikoze eki bannange tukitadde. Kakati oluvannyuma lwakadde akatandise okutambulirira mu lunaku lwe lumu tukisaliddewo abantu abasinga okwetegereza ensonga lwakati ffe twali tuwunze ne bagamba bannange wadde embeera eri bweti naye okkiriza ofiirwe emirundi 2 mukadde wamwe agenze ate musigale ne mu mabanja agafaanaganako bwe gatyo. Kale mu mbeera eyo ne batuwa ebyokulabirako ne bagamba Walukagga yali yakafiirwa maama we nga Gloria yali abalamu n'akola ekivulu ku Freedom City kuba yali takyalina kyakkola nga yalangadda. Ne batuwa ekyokulabirako kya Andrew Benon Kibuuka nti yaleka na mu ddiiro n'agenda n'akola. Ne batuwa ekyokulabirako kya Dr. Bosa nti baamubikira taata we nga bagenda ku show naye yagenda n'asooka n'akola. Kino kabeera Honorable Geoffrey Lutaaya. Naye Muzeeyi Kabogoza actually era yayimba ali mu ddiiro. Yayimba nga omuntu ali mu ddiiro. Kitegeeza nti nno bakasitomazi baffe bano tulina nabo okubalowoozaako. Osobola okubeera ng'oli mu kunyolwa kati ate ye nga takimanyi. Kati shye yaffe eno ereeta abantu okuva emubende embalala. Shye bwe bayalwa 6 abamu bajja na ku Mande ne babeeramu omwo nga bawaga twatuuka dda. Kati omuntu oyo okumugamba nti nokwata ekkubo ddeyo akirabanga ekizibu. So twasazeewo ne tugamba nti nno katweyambise era ekivulu kino okuserebulatingiramu ebirungi emirimu emirungi Mukama Katonda gy'akozesezza maama waffe. Ababeera basige bayinza osika abeebuuza ebiseera bisinga omuntu oba afiddwa mba mwambadde muto nga musige ne bakiyita kifuwa mugenda kukashoka era muli mu bigere nga oba mugenda bala mwambala engato. Ku lw'ekifaananyi kye tusiibyemu nga tuli mu lumbe tusazeewo obutayawukanya dda nakyo. Tugenda kulabika bwe tuti ku show paka lwenaatandika n'okuggwa nga tetukyusizza. Ku lw'obulamu bwa maama waffe Mukyala Kayondo engeri gye tumwagalamu newankubadde taliiwo tusazeewo tukikole bwe tutyo olw'okulaga nti ne mu butabaawo bwe era tumuwa ekitiibwa. Okumulaga nti wadde tuli eno kitegeeza nti nno tumwerabidde tukyamwagala era tugenda kulabika bwe tuti ku show mpaka lwenaggwa. Abantu bagenda kwebuuza bagamba amaanyi Suuna ayinako obudde buli omu agamba Suuna n'afuna amaanyi. Bwe zikusanga ozigumira. Ennaku bwebezze okkiriza nti kati yoleka enzijidde. Bino ebintu Mukama Katonda ye yabimanya ng'atunda Mukyala Kayondo nti kiriba bwe kiti olwaleero. Kati singa challenge ejjambulamu bwo n'otagikkiriza nti nno yoleka enzijidde ate nakyo kiba kizibu kirala ng'okyongedde ku kizibu. Kati ffe kino ekizibu kyajja ne tukkiriza nti ekizibu kizze. Ne tugamba naye tuyinza kutetenkanya tutya kugenda mu maaso nga weekiri naye ffe aye n'ebirala nabyo bisobole okubeera nga bitambula. Kale mu mbeera eyo ne tusalawo okukikola bwe tuti. Amaanyi nja gafuna lwampaka kubanga Mukama yasazeewo bw'atyo ate tulina banaku. Omunaku atalina omunaku ona oteekateeko obunaku n'okuate kati obunaku bwa ddala. Kati bunaku bwa ddala. Bulibaddemu okusaaga kati bya ddala. Oli munaku ate oteekeko n'obunafu. Era gyali enkoto
So na waliwo tubadde tulabidde mu katono twalabye weewaawo omukadde yatuvudde mu maaso kibi nnyo naye tulabe waliwo ka vidiyo akabadde ka trending ennyo ng'oyolesa obusungu omukulu Kamoga Properties n'omukyala gwe wayise akayiringi oza tewayolesezza busungu mu nsi naye waliyo omuntu atalina busungu babaayo tuwerekereza era ebbanga lyonna tulabe tuli bakakkamu naye era omuntu wabangayo n'ayogerako waki era oweweerako n'ogamba nti weewaawo okutwalize wamu wakakkanye natereddemu ennaku zange nga 3 tekibeeyibaaza bakyandaba nnyo kimafiya